weewaawo weneeyongerayo n'amalindiro gaffe amalala ababaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu baagala gavumenti eveeyo ekomyewo enkola ey'omugendo okusinga ebibiina ebingi ebibaluseewo ennaku zino. Okusinziira ku mukugu mu mateeka okuva mu ggwanga erya Tanzania Mwesigu Baleku agamba nti singa bakola ku nsonga ezirumira awamu eggwanga kijja kuba kya muwendo nnyo. Ebisingawo ku ggolero lino omusasi waffe Kabituwe. Ababaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu baagala kuleeta kiteeso ekikomyawo enkola y'ebyobufuzi ey'omugendo nga bagamba nti enkola y'ebibiina ebingi teyambye eggwanga. Enteekateeka eno ekulembeddwamu omubaka w'Amasindi Jali Bintu Lukomo ng'agamba nti ebibiina tebirina kye biyambye eggwanga. Ebibiina binyigiriza abantu, binyigiriza na abakulembeze baabyo. Kyetugamba nti bwe tunaatuuka ku constitutional amendment ate ekirungi bwe twali tuyisa constitutional amendment kudda mu bibiina twalekamu ne tusevinga akawayiro ako kagamba nti tugenda mu multi-party dispensation naye movement political system ejja kubaawo singa muba mwagala muyinza kugiresurrecting. Kati bwe tunagenda mu constitutional amendment tujja kugamba nakyo tukize kubanga buli muntu awulira anyigibwa. Ayongeddeko ng'ebibiina bwe bibateekako ekkomo nga mu kifo ky'okuteeseza abantu ababatuma mu paalamenti ate bateeseza byo. Toyinza kwogera nga bwe wandiyagadde kwogera independently ekintu ekibagenda kujja oba it's a law oba it's a motion baba baagala yogera ffe nga bwe twagala. Ate omuntu conscience y'omuntu emugamba kino kye kiri right. Ngenze Masindi nembuuza abantu bange ne bangamba kino mutoyinge line eno kati gwoyagala nyogerenga ekibiina bwe kyagala aho we tugamba bitunyiga. Wabula abamu ku babaka kino bakiwakanyiza nga bategeeza ng'eggwanga bwe lirina okutambula nga ligenda mu maaso mu kifo ky'okutambula akaddannyuma. Kati we tutuuse kirungi nnyo tubeere mu bibiina because kino kijja kutuyigiriza enkola ya demokrasiya. Olwaleero tulabye nti abantu bakyuseemu kati tulina enkola mpya ya demokrasiya gye tuliko. Abantu batandise okumanya politics gwe tulina okutambuza kusinziira ku mbeera yaffe nga Bannayuganda. We should have a working multi-party political system where political parties are institutionalized. Omukungu mu byobufuzi Professor Mwesigu Baleku ategeezezza ng'ababaka bwe bandifunye akabonda akawamu akateesa ku nsonga z'eggwanga okusinga obubondo obw'enjawulo we bunaasaliranga eggwanga. Members of Parliament themselves, first of all, as soon as they get to Parliament, should recognize that they are really no longer products of their political parties. Probably the whole notion of parliamentary caucuses, I was thinking that probably we should design systems which would have a more inclusive parliamentary caucuses, so that you don't just have a caucus for NRM or UPC alone. Enkola y'ebibiina yadibizibwa mu mwaka gwa 1966 Obote bwe yawamba obuyinza kyokka mu mwaka gwa 2005 Bannayuganda ne bagikomyawo nga bayitira mu kalulu ak'ekikungu. Kisakye Joan, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.